Omwami oyo gwolaba ku screen ye Mwesigwa Charles ono ng'abadde yeeyita nnyo erinnya lya Abe. Yafuuse popular lwa nsonga omukutu ogw'amawulire ogumanyiddwa ng'ogwa BBC gwamukozeko documentary namba nga gutulambika gutulambululira era nga gutuwa akawonvu n'akagga ak'omwami ono engeri gy'akolamu omulimu gw'okutunda abaana ab'obuwala mu kyondo kya Buwalabu naddala mu Dubai awo. Tegwabadde mulimu mwangu nnyo BBC okusobola okutuuka ku kinyusi n'okumanyira ddala amazima agasembayo ku butya omwami oyo mwami Abe bw'abadde atundanga abaana ab'obuwala mu Dubai era butya bw'abasendasenda okutuuka okukola omulimu gw'obwamalaaya. Ngenda kunnyonnyola obwamalaaya level kwe bwabadde buli era omanye ne price oba ssente ezibadde zitundibwa abaana baganda bammwe abaava wano e Uganda nga tebamanyira kiki kituufu kye bagenda kukola mu ggwanga lya Dubai, I mean mu kyondo kya Buwalabu Dubai okutwaliza awamu n'ensi endala okusinziira ku distribution omusajja oyo gy'abadde akola. Era okusinziira ku BBC documentary gye yakoze tusobodde okunokolayo ebimu ku ebyo ne incidents ezaali zibaddewo neesanze ng'omukutu Viki exclusive gwe gumu ku mukutu ogwabika omu ku bawala abagambibwa okubeera nti omukulu oyo yalibanga ye yali emabega w'okufa kwabwe. Mujjukira omuwala eyabuuka okuva ku kalina mu Dubai ne yekkata wansi ne bagamba nti akoze suicide oba omuwala oyo yesse. Okusinziira ku story omukutu gwa BBC gwe gwakoze gwalaze nti story eyafumbibwa oba story eyateekebwawo ku mwana omuwala agambibwa okuba nti yabuuka okuva ku kizimbe ne yekkata wansi. Ekyamazima omuwala teyekkata bwekasi wansi. It's alleged okusinziira ku story nti omwami ono ye yasindika omuwala oba ye yaforcinga yaleetera omuwala okugenda mu mbeera eyamusindika okuva waggulu ku kizimbe mpaka wansi omuwala oyo we yayabikira n'afa. Waliwo omuwala omulala gwe twakolako story ne tubabikira nti afudde. Ffe wano e Uganda mu mawulire tukanya kukola amawulire na mboozi zitegeeza baŋŋanda nti muganda wammwe afudde, omwana gundi afudde, afiiridde ku kyondo kya Buwalabu eyo, afiiridde Gindi. Bannange abamanyi omuntu ono mutambuze video, kumbe emabega w'okufa kw'abaana bano abazinga bafa abamu omwami ono Abe oba Mwesigwa Charles yabadde ng'emabega waabwe. Njagala bw'oba video eno giwadde ka like nga mukakasiza nti katusimbule tutambule mu buufu obwa story documentary BBC engeri gye yagikozeemu ngezeeko okugikugaziiriza n'okudiscoveringira ebyo bye yadiscoverinze mu lulimi olwaffe lutegeera obulungi Oluganda. Njagala osooka onzanyire ku katambi mpola mpola nga bwe tugenda bwe tunnyonnyolegana, but before that kansooke nkwanirize oli ku mukutu Viki exclusive yosinzira okubeera ng'otulaba okosaako okuba ng'otuliiza mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda n'ebweru waalyo. Amannya nze Viki, video nkusaba mbuwombefu osooka ogiwe ka like kijambeko okuba ng'edduka ku misinde egy'amanyi. Information eno nkulu nnyo etuuke ku ayagala okugiraba n'okugiwuliriza mukadde. Era naye nkusaba mbutongole twegattengako ng'osubscribinga ku mukutu kikuyambengako okufuna latest updates. Ffe tukuwa updates ku updates. Kyova olaba tugamba nti update you in time. Now, omukutu gwa BBC gwakoze story ku mwami ono oluvannyuma lw'obutambi obwagenda viral naddala akatambi k'omwana omuwala amanyiddwa nga Kiza eyava waggulu kalina n'akkirira wansi obulamu bwe ne bukomaawo. Wakati mu human trafficking akolebwa okuva mu ggwanga lya Uganda okwongera mawanga gali amalala, omukutu guno gwatutte akaseera okusobola okunoonyereza n'okwekenneenya ne gutuuka n'okujja wano e Uganda ewagambibwa okubeera nti waaziikibwa mu maka g'abaana bano abaafa nga baali bali mu mikono gya mwami oyo.
Ebifaananyi bino oba vidiyo eno ogenda kugiraba naye yakwatiddwa ne kamera gye tugamba ey'omu bubba kye tugenda okuyita hidden camera. Mwami Abbey oba Mwesigwa Charles teyasobodde kutegeera nti omuntu eyabadde azze okwogera naye yabadde amwagalako obukakafu oba bwe tuyita obujulizi. Omwami ono yagenze n'akola investigation nga mwami Abbey amanyi ayogera na customer, kumbe ayogera n'omuntu munnamawulire eyamaze okuba nti ateeketeekeddwa obulungi era nga mwetegefu okukapityalinga feesi ye, engeri ekiri nti ababadde bagezaako okunoonya omwami ono bonna babadde baamubulwa feesi ye butya bwe basobola okugikwata. Era omukutu ogwa BBC gukugamba nti gwakoze okukola okunoonyereza okwetolola intaneti yonna nga tegulabako kifaananyi kya mwami oyo, ne gukozesa buli resources zaagwo okulaba nga bafuna ebyogera ku mwami ono. Ebyogera ku mwami oyo ebituufu byabuze, nontantiru we beetadde mu ddene ne basituka ne beefuula bakasitoma abaagala okugula abawala okuva ku mwami oyo. Okusinziira ku biriwo, omwami oyo yapangisa ennyumba kalina nnamba mwabadde akuŋŋaanyiriza abawala abo, naye nga sinnaba nakukutambuliza ku butya bw'abadde akuŋŋaanya abawala bano okubaweza. Sooka onzannyira akatambi ako pavini ensi etulabe. Bakanzannyire ne audio wako tugenda mpola mpola. We're introduced to a guy who still works for Abbey. Okay. To get close to Abbey, our undercover operative is posing as an events organizer for high net worth individuals looking for women for their parties. Okusinziira ku BBC egamba nti okufuna omusajja ono babadde balina okwefuula oba okusooka okwefuula abalina omukapate ke baateeseteese naye nga baagala abawala abanaabacamusa oba nga baagala abawala abanaabasanyusa ku kabaga oba kapate ke bagenda okupresentingira oba okwanjulira mwami Abbey nti baagala abawala abanaabasanyusa ku lunaku olwo. Tugende ma. We're introduced to a guy who still works for Abbey. He takes us to a location where Abbey's meant to be. Okusinziira ku BBC ekugamba nti bafunye omu ku mukwano gwa Abbey ne bamusomera mu ddiiro eno era n'abakwata bukolokolo n'abatambuza abatwale ku location oba ku kifo Abbey wakolera ne wakakalabiza emirimu gye egy'okutunda abaana abawala bannayuganda mu mulimu gw'obwamalaaya n'okwetunda. Good to see you, dude. How you doing, man? Just got me. Okay, cool. Okay. Abbey bwe bamaze okubeera nga batuuka ku location bamaze okuba nti basetinze kamera zaabwe ku mibiri gyabwe ze tuyita hidden cameras, cameras enkweke enkusike nga nsobola okwogerezeganya buterevu wano naawe nenga tomanyi nti nkukwata nkukapityalinga. There are so many ways osobola okukapityalingira omuntu mu visual nga tategedde na kutegeera nti omukola ki omukwata ku video. Waliwo cameras eziri ku glasses oba ku galubindi, waliwo cameras ensobola okuteekebwa wano ku pensa, waliwo cameras zensobola okukwatira ku simu yange emabega bwenti, waliwo ne cameras ensobola okugenda mu pen. So cameras nyingi oba ebika bya camera bingi. Sigenda kusooka kwawulya kika kya kamera ki ekyakozeseddwa BBC okukapityalinga omusajja ono Mwesigwa. Batuuse ku location. Batuuka ku location omwami basobodde okubeera nga bamulinda awo we yabadde alindiddwa ye receptionist ye reception ey'ekifo ekyo. Tugende mu maaso bw'oba ogenze mu maaso n'okino tujja we tukomye wennyini. Okay. We're introduced to a guy who still works for Abbey. He takes us to a location where Abbey's meant to be. How you doing, man? Just got me. Okay, cool.
Yeah, he has to move around, I understand. Finally, Abby appears. Whoa! Hello, man, I've heard so much about you, man. How you? Finally, Abe gwe babadde baliize ku reception yamaze n'atuuka. Era yatuuse nga musanyufu ng'alaga ayina essanyu eritagambika okurecevinga ba client ababadde bamaze okutuuka ku location ye. Of course, already muna business oba olina okulaga kye tuyita customer care. Abe Mwesigwa Charles atandika okulaga customer care bannamawulire ba BBC ngalowooza ali kuba bijodolo bagenda okuba nga aguze emaali. Njagala weetegereze era owulirize otuuke n'okumanya emaali Abe gy'atunda gy'asobola okukozesa essanyu lye ne explanation eyabadde empitirivu bwe tutuuka mu lulimi olw'abakitunzi. You doing? Good. Yeah. Tell me, what's the first one? So I've got a series of parties coming up, like once a week, 10 people. I need some entertainment. So you have to tell me what you guys do. Omwami munnamawulire owa BBC bw'amala okufuna Frank Charles Mwesigwa Abe mutaano amugamba nti ekindeese wano ninawo akabaga neetaaga ya artist abantu nga 10 buli wiiki okujja ne batukola ki ne batusanyusaamu oba ne batu entertainingamu. Mu ngeri eyo neetaaga abawala abo. Olina abawala abo Mwami Abe asimbula embalaasi olwo atunnyonnyola bizinensi yentu. We've got like 25 girls. They'll do whatever, like Many are open-minded. Abe annyonnyola client gw'atamanyi nti munnamawulire ow'omukutu ogw'ensi yonna amugamba nti abe 10 b'oyagala kitono nnyo ne bw'oba oyagala abawala 20 25 nsobola okubakufunira. Twayidde dda abawala abasukka mu 10 ono baayagala kitunzi kakensa alowooza nti afunye client. Mwami Abe amugamba nti nsobola okuwa ne bw'oba oyagala 25 genda maaso ate abasufu genda maaso. Many can do pretty much of the same. what's the normal price? Starts from at least 1K. The girls will be happy like 21,000. Munnamawulire amutega akatego ayagala kumanya omuwendo gw'abawala bano sente mmeka okubagula. Mwami Abe amukakasa amugamba nti at least ekitono ennyo ekisemberayo ddala olina okubeera ne sente nusu 750 muze Bungereza ze luba 10 muze Uganda ze milioni 3.50 okufuna omuwala omu ebbeeyi esookerwako omuwala omu Mwami Abe munna Uganda amutunda milioni 3.50 at least ezitandikibwako so sezisembayo. Tugende maaso. It's start from. So the more crazy stuff they do, because they're going to tell you. Okay. Okusinziira ku Abe akugamba nti tutandikira ku milioni 3.5 okutunda abawala betulina. Naye bye bakukolera ebyekisiru ebisembayo byonna byolowoozaako omuwendo gukola ki gulinnya. Gye bakoma okukola ebintu ebiri crazy gy'okoma okuwongezaamu kaki ku kasente nja kusaba wali tojjaawo nnyo. Omwami oyo Abe atwongerayo njagala okwate wali wennyini n'atugamba bw'ati. It's start from. So the more crazy stuff they do, because they're going to tell you. If you want to force some, if you want, I don't know. They're going to ask for more money. Bannayuganda baafa dda. Mwami Abe annyonnyola client amugamba nti newankubadde tutandikira ku milioni 3.5 ku muwendo okudda waggulu
Tulinawo ke tuyita ka threesome. Ako ka threesome bw'oba okaagala kubisa milioni 3 n'ekitundu ku bawala basatu. Threesome atakategeera nakabannyonnyolako mu story emu gye nakola ne nkugamba nti obuliri bumu oba luumu emu bakuwa abawala basatu nga bonna ogenda bakolako ebyekisiru byonna. Onakwata ebbero n'akutta obusajja n'akutta esemanengene onakutta omutwe ne bw'oba oyagala bana. Mwami Abe akakasa Client we amugamba nti bonna mbalina newankubadde bbeeyi etandikiraawo ne bw'onaaba oyagala kali ka threesome kagenda kweyongeramu kaki ku kabeeyi. Era abaana bajja kuhandoolinga bulungi. Bali very very professional. Abaana ab'obuwala ab'entunda ku ssente ezo bategeera kye bakola. Yongerayo emboozi. Do they do Dubai porta potty as well? Sorry? Do they do Dubai porta potty stuff as well or no? Awo. Munnamawulire owa BBC Mwami Abe gwata namanya nti munnamawulire gwatwalanga Client amubuuza oba abaana bompa ab'obuwala bakola kye tuyita potapoti. Potapoti mugimanyi? Nzirizaayo akatambi ake awo wennyini ku statement eyo. Do they do Dubai porta potty as well? Dubai porta. Abaana bano bakola potapoti mu Dubai muno. Potapoti kanchi bannyonnyolenga Abe tanakuwa ansa oba nga abaana balina bakikola oba tebakikola. Potapoti ye sex oyo ow'ekisiru omusajja mwasobola okukwata kankyogerenga bwe kiri openly n'apama mu kamwa k'omukazi. Omusajja nga yeeyambudde n'ajjamu empale ye n'akoomunda bamaze okukola byonna bye bakola. Potapoti kwe kukwata omukazi okumuliisa bbi ne bamupama mu kamwa. Am I loud and clear? Because munnamawulire yayagadde afune information ku source kwennyini mu musajja yennyini anoonyerezeddwa ebbanga nga tafunika naye nga awulidde packages ez'enjawulo omwami ono abawala batunda zibakola ne services zaabwe. So yayagadde okuprovinga n'okubeera 100% sure nti kiviira ddala mu kamwa ke. Kwe kumubuuza abawala b'otunda mu Dubai muno bakolera mu potapoti. Omwami n'amugamba nti potapoti mpaka tambi. If you want to force some, if you want, I don't know, they're going to ask for more money. Yeah. Do they do Dubai porta potty as well? Sorry? Do they do Dubai porta potty stuff as well or no? I've told you, they're open-minded. When I say open-minded, and I will send you the craziest I have. Oluvannyuma lw'okumubuuza nti abaana bano basobola okukola ekyo ekya potapoti, yabadde nga atawulidde n'asembeza okutu eri Client. Kumba okutu akutusembereza ku muzindaalo gw'akakamera kano akabadde kamukapchalinga asobole okutuwulirira ddala mu ddoboozi lye era mu kifaananyi kye n'akakasa munnamawulire nti ekituufu nga bwe nkugambye abaana bano bakuweera ddala exactly ky'oyagala ate abaana b'enkuwa bali open-minded. Ekigambo ekyo nkibannyonnyole ntya. Someone who is open-minded ye muntu ategeera n'apiikinga ky'omugambye ne bw'oba tonnamalayo. Ntegeerekeka nti bw'ona amugamba nti nsasudde milioni 3.5 oba milioni 5 okukozesa, I need all services. Bw'ona ajjamu empale n'omugamba yasama agenda kumanyirawo nti automatically Client agenda kukola kye tuyita potapoti, agenda kumpama mu kamwa. Automatically omuwala ono ajja kuba asoma ebirowoozo bya Client ate nga apiikinga mangu Client kiki kyayagala, kiki kyamwetaaza, kiki kyayagala bazzeeko. Guy abatunda
Abe Mwesigwa Charles mwana nzalwa yawa ne Uganda naye nga alina obutuuze mu UK oba mu United Kingdom ali mu Dubai mwakakalabiza emirimu gye akakasa nti abaana bannayuganda batunda basobolera ddala ekyo munnamawulire kyeyamubuuzizza ekyokulya bbi n'okubapama mu kamwa munansonyiwa naye tugende nga bwe biri era n'akakasa nti abaana bali open minded obwongo buli sharp busaza ate ajja muwa bali abasingira ddala okubeera crazy. Go ahead. I really enjoy how this one. Yeah? Okay. Should I take your number? I give you a call back. Omusajja amugamba nti it's really very cool and you will enjoy this one. Amugirayo ekifaananyi okutandika okumulaga abamu ku bakasitoma. Amugirayo ekifaananyi amugirayo I mean not bakasitoma abamu ku bawala kati bwe badduuka ajjayo ku products ze kiraya nti alabeko abaana ab'obuwala bali ku ssimu bwe bati omusajja abateereddaawo alaga kiraya nti ono omulaba n'ono omulaba aliwa gw'oyagala kukolera ekyo ky'olowooza eky'obulalu kuba nze nabatendeka baggwa. Omulenzi munnamawulire wa BBC amugamba nti no, can I take your number? Nsobola okufuna ennamba yo. Genda maaso. Should I take your number? I give you a call back. Where are you from? I'm West London. What's the name? I was a bus. Omusajja alinga atandika okweraliikirira nti ono azze kugula lwaki atansaba ennamba yange amubuuza where are you from ovawa awo fe ababadde balaba ka documentary kano twatandise okufunamu okutya ne tugamba omusajja tabanga ategedde nti tuli mu documentary nga ono omusajja n'amugamba nti nze nva mu West eyo sirina buzibu n'amulaga n'okumulaga nti no problem n'amunyonyola location bulungi guy n'amulaga nti ate naye yali bus driver mu UK. Oluvannyuma lw'okubanga afunamu okwesika ono ng'amusabye ennamba ye y'essimu n'abanga emwebuuzako nti naye gwe ovaawa azze muno mu Dubai asaba abawala abanaakola ne potapoti nono n'amugamba nono nze ndi waawo mu UK nange kono UK weya nti West gundi nti okay anange nalikaawo mu Dubai mu UK nga ndi bus driver nvuga basi genda maaso owulire okuprovinga nti yaliko mu UK. Drive in the UK? No. Oh, in East London. Bus driver. No shit. His driving license confirms that he is kwatao agamba okuprovinga ono nti business yakolwa mbadde bus driver mu UK London mu West East eyo naye ne driving license yange ino. Yes, the guy was right. Even his driving license ekiraga bulungi nti munna UK era driving license oba driving permit ye confirminga bulungi nti guy talimba era eri valid muki mu UK. Gena is indeed Charles Mwesigwa. Yeah, how did you go from being a bus driver to working here? Fuck business. I do. engeri kiri nti erinnya lya Abe ettuufu lyabadde lyabula n'ekifaananyi kye nga kyabula. Driving license ye yasobodde okukonfaminga bannamawulire ne bamanya nti we bali we watuufu we yajja eyo driving license eyo ng'eriko amannya ga Charles Mwesigwa ne bamanya nti we tuli we watuufu. Genda maaso. Mobile phones. Uh-huh. So every month I'm in London to pick up mobile phones. So we do that. I am in clubs. I look at pretty much
options like that, no black girls, you know. So there could be some. According to Mwami Abe, agamba nti buli we yatambulanga mbifo ebyenjawulo yalabanga abawala abalungi ye n'afuna kirowoozo n'agamba bano abawala abaddugavu sisobola kubaako nange kye mbatetenkanya kwe kufuna that idea n'atandika okutondawo kino mu Dubai. Gye yakoleranga obwa driver gye yatambuliranga mu bifo ebyenjawulo clubs n'ebirala n'alaba abawala abawetunda maybe n'agamba nti sisobola kukitandika, why not ndi musajja Munnayuganda but best in UK kangende Uganda mulimo guno nguteeke mu Dubai. Yes, gena kind of market for black girls, and I see black girls on dinner. Just go out on dinner clubs. So I was like, guys, where do you keep the money outside? Where do you keep the pound doing around? That's what my business. Agamba abawala bana ba distributinga wangi yakirabanga okubaleeta obulesi wano mu Dubai tekimala abatwalake deila n'ebifo ebirala awo byonna bya mentioninze kyamwanguyira okusobola okuba nti afuuka omutambuze nga abatambuzanga bw'atambuza essimu okuzijja mu UK okuzireeta mu ki okuzireeta mu Dubai era ng'atunda breed nzirugavu eyaffe eya wano omuli abaana abasheshe, abaana abacholi, abaana abasoga, abatiribita. Mwami Mwesigwa yabalabanga business by the time we yaberera bus driver mu UK. Why do you hang around in dinner in Dubai? I could win literally £1 million, but I'll still do it because like I enjoy. It's become part of me. Agamba nti yasooka kukifunamuko kasente. I mean yasooka kukikola nga kifunamuko ku ssanyu. Agenda okulaba nga kisobola okuvaamu ensimbi eziwerera ddala. Nasalawo n'agamba nti wait a minute eno kanjifule business ekintu nkigaziye. Anyumiza kiraya nti gwatamanyi nti munnamawulire. Hey, genda. You want a sample night tonight? Yeah. Let me see. I've got a lot of stuff to do on with this, but I will. Should I give you a call? Amugamba nkuyitirayo akuwemu ku sample because business joleta ngazi. Business joleta nene. Nkuweyo ku sample ko munnamawulire asole kiraya nti gwata nategeera nti munnamawulire nti no. Let me just take your contact. Tusigale mu kwogerezeganya nga bwe tulinda olunaku lwa pate eri gye nkugambyeko mwogenda okumpeera abaana abamalayo, mwogenda okumpeera abaana abasaza abanatukolera byonna byoyogeddeko ebyekiralu. Agamba nti nja kukubira kasimu. Continue. I might have some more detail to kind of work through. Yeah. Nice to you, dude. To do on with this, but I will. Should I give you a call? I might have some more detail to kind of work through. Yeah. Nice to you, dude. Cheers. Okay, so as of now ngenda komao katusoke tutambule step by step. Kajeyo. Omwami oyo bwe bamalidde ne munnamawulire bamaze okukakasa nti kifaananyi kye bakifunye emboozi mu ddoboozi lye bagifunye akakasiza amaze okukonfesinga awo obeera omaze okukonfesinga mu maaso ga kamera nti ebintu obikola teweetaaga bujulizi bulala kuluma kusingako awo. Munnamawulire bw'avaawo apublishing ekifaananyi ky'omusajja oyo nga kimaze okulabwako era atandika okusima ebimu ku ebyo ebiri emabega wa Mwami Abe. Ebimu ku bye baazudde nti omwana mu mwaka gwa 2021 mu mwezi gwa October ng'ennaku z'omwezi 4 amanyiddwa nga Keira Birungi yafa yali mu ngalo za musajja oyo. Mujjukira nakolako story ya Keira Birungi mu mwaka gwa 2011 bwe twali tugenda
mu mwezi gwa October. In fact twali mu October zalina kuzo mwezi 14. Omwana oyo Keila yafa. Abasinga ku bantu bajjukira bulungi nnyo okufa kwa Keila. Kyazuuliddwa nti omwami ono Abe nga munansi wa ggwanga lya Uganda ng'ateera abadde alina obutuuze mu UK oba mu London. Yali avunaanyizibwa 100 ku 100 ku muwala yafa Keila Birungi mu 2021. Omwana enfa gye yafaamu yattibwa buttibwa. Bizuuliddwa okusinziira ku documentary ekoleddwa ku mwami Abe. Era bakizudde nti omwana Kiza Monikiza oba Monica eyawanuka kalina waggulu nawiringuka mpaka wansi naafa mu Dubai. Omwami oyo yali emabega waabyo. Agambibwa okubeera nti yasindiikiriza omwana nava waggulu naafa. Amawulire gatambula nange kenyini nakola story okuva ku sources nali nfunye okuva ku bantu abali mu Dubai nga bagamba nti omwami oyo ensonga bali tebamanyi nti agirinamu wabula bamanyi kimu nti omuwala oyo Monikiza yava buvi waggulu ku kalina neyerindulugula nakola kye tuyita suicide oba neyejjambudde, of which ekitaali kituufu okusinziira ku mawulire agagenda maaso n'okuvaayo. Naye twebuuze abawala bano bajja batya okuggwera mu Dubai mbwa malaya? Ekisooka abawala bano babeera beeyagalidde okukola omulimu gw'obwamalaya oba bakakibwa okwetunda mu mulimu gw'obwamalaya? Secondly, bajja batya okuva e Uganda okutuuka mu Dubai batukomekerere emikono gy'omwami ono Abe bakola obwamalaya? Thirdly, ani abatendeka era babawa promises ki ezibaleetera okubeera nga basobola okukola packages ezimu omuli ne potapoti? Katandike kungenda abaana bano gye bagenda. Video eno mpanvu muko naye tugenda kugiwa obudde. Ekisooka omuwala bamujja wano e Uganda, nakolako da story efaananako bweti. Bajja wano omwana e Uganda nga bamugambye nti agenda kukola omulimu mu restaurant oba mu hotel. Egyo emirimu ebiri gye basinga okulimbiramu abaana ab'obuwala abava wano e Uganda. 15% be bawala abava direct wano e Uganda nga bakimanyi bagenze Dubai kwetunda. Ebitundu 15 kuba nnyinaffe, baganda baffe, bawala baffe be bava e Uganda nga automatically bakimanyi bagenze Dubai kwetunda. Ebitundu 85 abava e Uganda okugenda Dubai bagendayo nga basuubiziddwa emirimu egirire giti era nga babasuubizizza salary wakati w'akakadde kamu n'ekitundu ku bukadde 3. Era bo bava wano e Uganda nga wamugongo bwabwe ekibalimu babatutte kukola emirimu egirire giti, so si mirimo gya kwetunda. Kati mwami Abe ajja atya okukwata abaana bano okubayingiza obwamalaya? Yatuuka ku level ayina omuntu gw'ayina ya ne Uganda amurecruitingira oba amutwalira abaana. Abatwala atya? Bagamba omuwala nti bagenda muwo omulimu gwa kola ku hotel oba mu restaurant. Bagenda musasula wakati wa $10,000 ku $3,000,000. Omuwala abeera musanyufu, omuwala aba mukyamufu. Baselectinga abawala be batwala. Musobola okwapplyinga abawala nga 4 naye nga abawala 2 oba 3 be basinga abalala okunyirira, be basinga nyashi n'okulabika obulungi. Agent ali kurutinga okutwala e Dubai agenda kusooka kutambuza bana ababiri bana abalala abadireyingise. Bwatuusa bana abawala mu Dubai bayina we bagenda okutuukira. Batuukirawa? Batuukira mu kalina Abe gy'abadde nga apangisa. Bwe batuuka mu kalina Abe mwapangisa, abawala bano basooka kubajjako passports zaabwe
eri baziyita inkama ebiwandiiko ebibogerako. Mwami Abe bw'amala okubawa ebiwandiiko ebibogerako, jjukira abatutte abasuubizizza okubawa emirimu. Ebyembi abaana bano we batuuka tabawa mirimu. Abeebasa mu kalina eyo okumala wiikisi 2. Bw'abeebasa mu nnyumba okumala wiikisi 2 balya banywa, atandika okubagamba nti emirimu gye mwajjirira okukola tegiriiwo, buli lunaku mulya munywa, neetaaga okunsasula ssente zange. Ebiseera ebisinga abawala bano input waabwe tebateekamu, oluusi bateekamu miliyoni emu nga input mutono, ne babagamba nti input muteekemu katono eri waliyo boosi wammwe abasasulidde. Kumbe boosi waabwe ye mwami Abe anoonya abawala sayidi eri. Kati bw'amala okufuna abawala ne babeerayo wiikisi 2 n'abagamba nabateekamu ssente okubaleeta, ate wano nange muli kundya ssente, emirimu gibuze. Mugenda kukola mutyo okunsasula? Abawala nga bagamba ffe twagala mirimu tukole, tugenda kusasula. Nga bagamba emirimu gibuze, mutunde kye mulina. Omuwala bw'omugamba mutunde kye mulina, aba yeetunulako nga kyalina, bbeere lye kabina, feesi ndabika ye na kya wakati. Omuwala nga Uganda tawezangako na ba boyfriends 10, teyegattangako na basajja 5, talowoozanga nako, talootanga nako kukola bwa malaya. Omugambye nti ky'olina okutunda mubiri gwo mwami Mwesigwa kyabadde abakola. Era bano bwe badde nga batuuse okutunda, bwe badde nga batuuse kusalya okusasula ssente za Mwesigwa, ng'abagamba nti kakati tewali kyali kyakukola, njagala ssente zange, oba si kyo tewali option. Ng'atandika okubafunira abatendeka, ennyambala, babasala ku ngoye, atandika okubafunira ababatendeka mu ngeri y'okukwatamu bakasitoma, atandika okubanga abasindika okukola ku bakasitoma. Olwo omuwala bamuyingiza obwamalaya forcefully, ng'akakiddwa mu maanyi, talina biwandiiko, passport bagikwata, talina wa muntu yenna gw'amanyi mu Dubai, talina thirdly muntu yenna gwasobola kuddukirako kufuna buyambi, okuleka eyamuleeta, eyamuleka e Uganda ne gwe yamutuusizaako amugamba weetunde mwami Abe. Abaana bano bwe bagenda ne beetundayo emirundi 2 egisooka, abawa kasente akawerako, akasente ako ne kabasikiriza okwongera okusigala nga bali mu mulimo, n'okwongera okusigala nga bakkiriza obukodyo bw'abatendeka okukozesa okufuna sente nnyingi ezisinga ku ze babeera bafunye. Muno mwami Abe ekyakola kwe kutandika okuweereza omuwala ono mu client ayagala okukola kye tuyita potapoti, ng'omuwala tategedde na kutegeera. Era omuwala agenda okutuuka mu maaso ga client mu room, nga client amugamba njagala kupama mu kamwa, kyenjagala, saagala kwegatta naawe, nti zabadde miliyoni 4 kati nkuwa miliyoni 5. Omuwala nga yeecwacwana akubira mukama we ng'amugamba bagenda twongeramu, takikola nga tatwongeddeemu sente, nga bamwongeramu sente. Ng'omuwala bamupama mukama bamuwa miliyoni 5, abaana balwadde ebirwadde, abaana bafudde nga bavudde ku malungu eyo, ebibatta bingi, buli lunaku olukya endwadde. Human trafficking gwe musango omusajja ono gwabadde tasobola kusimattuka. Human trafficking gwe musango Mwesigwa Charles gwabadde tasobola kusimattuka. Kaabe Katonda kaabe lubaale. Era bwagenza okuwungera olunaku olw'ejjo ng'omwami oyo amaze okubanga akwatibwa era ng'atemeza mabega wa mitayimbwa. Omwami oyo baali bamukolako dda reports, baali bamuloopa dda ku poliisi, naye ntimbu ng'akolagana ne poliisi okumenya amateeka okukola ekyo kyakola. Nabagamba mu nsi yonna teri poliisi etali ya nguzi, ekyo tekiriiyo. Mu nsi yonna tewali poliisi etali ya nguzi. Naye kati olw'okuba obujulizi bubaddewo obuluma omwami oyo,
n'ekirala wabaddengawo platforms ezemulugunya ku ye naye nga tezirina bujulizi ne wajja wavaayo ki platform kyeki BBC ekikutu ekirabwa ensi yonna nekikapchalinga nekikuŋŋaanya evidence nekikola documentary ya ssaawa emu n'eddakiika 16 nekigikuba ku mpewo ensi yonna netandika okuba ng'eraba ebikolwa ebigenda maaso mu Dubai. Omwami abadde tasobola kusimattuka. Waliwo abawala ekika ekirala abava wano nga bo specifically bakimanyi omulimu ogubatutte mu ddungu kukola bwa malaaya, abo tetubayinaako buzibu. Bulamu bwabwe nga bizinesi e Kampala wano bwe ziri. Wano e Kampala waliwo bizinesi ez'abantu abamu nga tutyoza ogerako yadde mbi naye ng'ogyogerako enkya n'otasimatuka bakanya kuwoza Viki yafudde tebamanyi kyakusse. Obadde okimanyi mu Kampala muno mulimu abagagga nga balina ssente empitirivu nga bategeka luumu bweti ne basasula abamu ku baana be mulaba mu za apartment abeevuga abalinga abalivinga obulamu obulungi naye ng'omulimu gwe bakola temugumanyi. Mulaba mwana Monday to Monday abeera mu apartment just azuukukamuko oluse mu nnaku ezimu ku makya saa 6-7 n'agenda n'akomawo once in a week olusi twice naye ng'omwana afuna ssente ezisobola omumazisaako omwezi mulamba mu nnaku 2 oba mu lunaku lumu lwagenze n'akola ng'akola ki? Agenda ng'abagagga batudde awo tewali kuba recording temulimu any recording equipment kabeere mugagga kabeere ono omuwala oba omulenzi abaana ne beeyambula naked ne batandika okuba nga bazannya kinaakuka mu maaso g'abagagga. Kinaakuka atali recorded wano mu Kampala weebiri waliwo ebifo ebimu nga weebiri era nga waliwo n'ababimanyi naye nga tewali kye basobola kukolawo. Era abaana bammwe ab'obuwala be mbadde mumanyi nti bakola obwamalaaya beetunda, abaana b'obulenzi beetunda. Era abagagga batuula awo. Simanyi lwaki abantu abalina ssente be bagenda nnyo mu bikolwa bino be bavujjirira ebikolwa eby'ekisiru bino, ebikolwa by'ekikaba. Omwana ow'obulenzi n'abeera wano ne yeebaka abagagga nga bali wano omulenzi n'omulenzi ne beetandika okwekolako ebya Sodoma. Ng'abagagga kye kibawa essanyu kye basasulidde ne bavaayo n'akasente kaabwe ne batambula ne baddeeka. Okanya kulaba mwana kuvuga nuwa mpya, okanya kulaba mwana kuvuga mmotoka mpya, okanya kubuuza ono omulenzi akola mulimo ki? Buli kadde tumulaba takola kino naye akola mulimo ki omutuufu ogumubeezaawo. Kumba omwana oyo yeetunda yadde wa bulenzi yadde wa buwala. Kale abasinga ebyo temubigoberera era temubiraba. Wano waliwo hotels ze tumanyi ku nguudo ezimu nti zo zitunda bamalaaya. Era nga tuwulira nti batikkana bbaasi nnamba kuva Rwanda bakwata abawala ne babajja mu bitundu eby'enjawulo ne babaleeta ku hotels ezimu just kutunda magulu na kyawakati. Human trafficking bangi babajja mu mawanga agatuliraanye, bangi bajja abawala mu byalo ne babaleeta e Kampala kukola mirimo gino nga tebategedde. Human trafficking doesn't mean nti olina kusooka kufulumya muntu. Osobola okujja omwana embalala ng'omuleese mutunda wano nga tamanyi okukusizza omuntu n'omuleeta e Kampala okumuteeka mu kintu ky'atamanyiiko. So kati mwesigwa Charles emisango agenda kusisinkana mingi era ng'egimu ku misango gy'agenda okusisinkana gigenda kubaako omuwendo ogw'okusasulira. Ekisinza okubeera nti kiswaza gwe mukutu ogw'amaanyi bwe gutyo nga sore gugikuba ku munnansi w'eggwanga Uganda. Kitalo nnyo era kyannaku. Omukutu ogw'amaanyi bwe gutyo nga sore gugikuba ku munna Uganda newankubadde tali mu Uganda essaawa zino
ne Munnayuganda. Abaana ababadde bafa murder, human trafficking bakugaseeko murder. Reports mugenda ziwulira. Ngenda kuba noonyako muganda wange Yugi Mike Media asinzira mu ggwanga lya Dubai, agenda kuba mpa information yesingako kawo. Anytime mwaliraba interview enaleta more details okusinga ku zino. Tusinkane mu updates ezidako mbere bulungi. Mpozi kyesibagambye BBC yasobodde okujja paka wano kaweefube wa documentary eno negenda mpaka mu maka gye baziika Kiiza ne boogerezeganyaamu ne family ne bannyonnyola obulumi bwe bayitamu mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Tusinkane mu updates ezidako ensonga ne tukyagiriko, tujja kwongera okubanga tubawa ebifa ku nsonga eyo. Nze Vicky, mubeere bulungi, mweraba. Biki omubaka byatateekeddwa kukola? Okuzimba n'okuddaabiriza enguudo, entindo, okuzimba amalwaliro n'amasomero mu constituency si buvunaanyizibwa bwa mubaka wa Parliament. Tekikakata ku mubaka wa Parliament kusonda nsimbi za mikolo ng'embaga, okuziika oba okusasulira abaana b'abalonzi ebisale by'amasomero. Omubaka wa Parliament gwe walonda ateekeddwa kukiikirira n'okutuusa ebirowoozo byo mu Parliament y'eggwanga. Omubaka wo ye mukiiseewo, tuusa eddoboozi lyo. Obubaka buno bukutuusibwako Parliament ya Uganda.